Ssenkagale wa People's Progressive Party Haji Jaberi Bidandi Salinga yaliko mu gavumenti ya NRM nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu wamu ne minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo alabudde bannakibiina kya NRM nti ebitandise okweyoleka kati bye yalagula mu 2006 n'atuuka n'okwabulira ekibiina ng'alaba tebikyagenda bulungi. Okusinziira ku Bidandi Sali, President Museveni yeetumyeko nnyo obuyinza nga singa obuyinza obumutabuddiza bannyini bwo kiyinza okweetera eggwanga lino obuzibu. Bino byonna ebigenda mu maaso mu NRM nze nabirengera bw'ojja ebbaluwa ze namuwandiikira ku nsonga ya NRM and so on, bino bye nalengera otegedde nemugambangako nti ejja kunkumuka egereki eggweewo NRM okujjako nga mu biseera ebyo era kyekyanzijayo bansaba nzireyo banegayirira bakola batya naye nzenga nti no okujjako nga enkola ekyusibwa amaanyi ne gadda mu kuzimba emirandira gya NRM obukulembeze n'obuba nga buva mu bantu so si okuva eri omukulembeze w'ekibiina yekyokka ekijja okulokola ki NRM. Bidandi Salinga yaweezaako mu gavumenti ezasooka ategeezezza ng'Obote n'Amini bwe batalabanga kikyamu kyonna mu gavumenti zaabwe newankubadde abantu bavangayo okubabuulirira. Era nze ndi omu ku abo abeeraliikiridde kwananga nti bino bwebityo byali pulezidenti yaddangamu bw'ati abantu baddangamu bwe bati. Bigenda mu maaso biraga nti bifaanana bingi mu ngeri nnyingi nnyo n'ebyo ebyaliwo nga gavumenti emabega zigenda okugwa zigenda okuvaako. Ekyomutawaana tez'emabega ezisinga obungi zonna zabaako nezigoberera omusaayi gw'abantu abayitirivu obungi. Wano wagambira nti President Museveni yandibadde awuliriza ebimugambibwa asobole okutereeza gavumenti ye. Omukulembeze w'eggwanga mu kaseera kano tali in control of his emotions. Nkagamba obusungu bumuyitiridde. Mukesereze obusungu obw'ensonga naye ate obusungu buba buli omu naye obucontrolling obufuga ekisobyo president kyalimu kakati omutawaana gwalimu ekikamo kyalimu tesi gyalimu akuba nti obusungu bumuyitiriddeko ate nze kyemba mukubira omulanga gumu nti akakkane. Speaker bw'aba tayise lukiiko olwo aba amenye constitution. Aba amenye constitution n'olwekyo okumenya speaker bw'aba amenye constitution ki ekyeddirira. Speaker oyo aba takyalina na buyinza kutuula mu nkiiko eziddirira. Mu kiseera kino waliwo okusika omugwa wakati wa cabinet ne parliament ova President Museveni okusimbira ekkulu eky'okuyita abaka mulumula okuteesa ku bintu ebyetoolodde enfaayana ne banda. Bidandi Sali agamba nti kino kyongera okukakasa nti gavumenti era kangenda kyebikkirira ku ngeri ne banda gye yafaamu n'ebyaddirira. Bwe tujja kwogera era twogedde tekitalina kyajja kikola tajja kujja mu bwongo bwange anzijemu ekintu ekigamba nti gavumenti seyali oba gundi seyali oba gundi tajja kinzijamu ne bw'anaalagira ne bw'anteekako wane emmundu ne bw'ananteeka mu kkomera tajja kukinjijamu. Ffe tumanyi nti ne bwe biba drugs ekunuuna drugs zikunuuna okutuusa lezikutwala. Naye kakati nganze ekyo kyenjogedde nolina gyangamba nti drugs nange ku kiwala ate kino okiraba nga nti ate drugs zange erikyeza empya ezitugirawo. So siraba lwaki gavumenti etya nti abantu bano tebatuula kubanga bw'aba tebatudde kijja kuba kibi nnyo okusinga bwe banaatuula. Okusinziira ku Bidandi Sali, President Museveni akyalina obudde okuteeza eggwanga ng'ebintu tebinnaba kutabuka nnyo. Kino nno nga kiwagiddwa ne Dr. Tango Doi bw'ategeezezza nti ate President Museveni y'entabiro y'eggwanga n'olwekyo asobola okutereeza byonna ebisobye. So I think it is just one thing, how to contain ego and how to manage differences. And I think the NRM, which is my party, should be able to manage that. I don't really see it good for the NRM to fight the legislative. Kyokka bamulabudde nti alina okwegendereza abamuwa amagezi kubanga bandibanga ate be bamuwabya. Mukitale Moses, WPS TV.